Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Enkyukakyuka bweba enajja ekyamazima amatuufu abamu bayinza obutalaba indicator yaayo kyokka ate eri abo abayivu ate era abategeera obulungi bo ebintu ebimu baba babiraba nga bijja kyalwaddaaki kooti ebutambala eyimirizza omusango gwa Muwanga Kivumbi. Obuzibu buvudde ku ki? Obujulizi obulumika bano nti z'omusango bubuze okwera Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. okwera fayiro neremererwa okubeera nga egiwa mu kooti ewozesebwamu emisako okubeera nga gutwalibwa mu kooti enkulu erina okuwozesa emisango egy'obutemu obutujju n'okulya mu nsi olukwe era kooti ensukulumu. Lwaki ebyo byonna bibuze? DPP buzibu ki? Byonna mbikukuŋŋaanyiriza butereevu osobole okuba nga obiraba. Olutalo wakati wa Lop Johnson Nyonyi Besekezi ne Speaker wa Parliament Anita Among lulabika nga lweyongedde okubeera nga lunyinyitira. Ebigambo bivudde ku ki ekibireetedde okuba nga bisajjuka okutuuka mu mbeera efaananako bweti. Anita Among yavaayo n'akola statement ku mukolo ogumu gwali bagwa birthday n'agamba nti Parliament ye-11 basobola okuba nga bagayagaya opposition naye ayagala okubategeeza era nga abakakasa nti agenda sanyawo opposition yasobola okubeera nga aterawo PLU bagita batya? Yes, anyway PLU eyo yamuhoza okulaba nga baterawo ekkubo egolokofu oba akakeeka we banayita nga beesogga obukulembeze nga mpawo opposition yabakuba ku mukono yadde balemesa bye baagala okuyisaawo. Joel Lusenyonyi bw'atyo yamwambalidde n'amwanukula mu ngeri eno gy'ogenda okuba nga ate olaba ereeseewo ensasage mu babaka ba Parliament koteka Parliament ey'eggwanga. Jjukira nti esigadde ennaku kati ezitawera na 15 okubeera nga Parliament ababaka bonna abaliyo munnange bayiika bagende ate balayire mu Parliament empya oba tugenda kufuna Parliament enzija eya Parliament empya eye-12. Weewaawo biki bye tugisuubiramu mpaawo na kimu kirungi oba kyetuyinza kusuubira kijja genda maaso okubanga kikolebwa. Kakati bo bannankyukakyuka bagamba olimba tolina opposition egyo ogenda kugitwala okujjako mmwe mwennyini okufuuka opposition nga tumaze osula gavumenti yammwe okugiteeka ku ttaka. Bino byonna nsobodde okubanga mbikukuŋŋaanyiza mu mbeera efaananako bwet ate era mbenga mbikuwa. Erinnya nze Deni yaliwo okukuweereza n'okukutuusaako ensonga zisemasonga wano nno wensinziira n'enkusaba mbombeefu obw'ekika ekya waggulu video eno soko gimpere like ojja like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kulisa kino mwasobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri yemu naawe atulaba oba atugoberera nga gwe munooni gw'ogusosola video zaffe njagala okubeera nga nkusaba mwannyinaze oba muganda wange nti twegatteko mu butongole ng'osubscribinga bw'osubscribinga ojja ba otukoledde ekyo ekisingirayo ddala okuba eky'omuwendo omungi ennyo nnyini ddala koona mu kaduuka gye mpersonalize wakateeke mu all tusobole ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu zetuteekayo ku makoti guno ogumanyikiddwa ng'ogwa Beyond at the newsroom. Gwenno tamanyi mukutu gwaffe omujjo ogwa Deni exclusive nagwo weeguli okubanga gukutuusaako ensonga ez'enjawulo ziwandiyeetazo ogenda maaso n'okubanga omanya. Wansi mu comment section yawo mwentaddeyo obubaka era ne kalink kogenda otappingamu ate kakutwale butereevu ku YouTube channel yaffe eyo subscribinga ate olabe ne ku video bwe ziriyo nga bwe tukwongerako kola endala obeere ng'oli informed ate era nga oli well entertained. Awo wennyini nzikiriza tusooke tutandikire mu bigambo bya kanso omuyizi ono byayogedde ku bibadde mu kooti ebutambala olunaku luno olwaleero. Wuliriza. Tebalina bajulizi. Committal proceedings kitegeeza kuba na bujulizi obusobola okulaba nti omusango gutambula. Tebasobola kutambuza musango guno. Nekye tuzudde olwaleero mu basibe babe mukirabye
nti batandise okugenda mu b'eŋŋanda z'abasibe basobole okunoonya engeri gye bafuna obujulizi nga beeyambisa kubamu ku basibe. Omukisa gwe tufunye nti abasibe bagambye ekintu kimu, omusango tetugumanyi, tetumanyi na lwaki tuli wano, tetusobola ne bwe banaayita mu bakadde baabwe n'ab'eŋŋanda ebyo tebabimanyi, babyegaanye mu lwatu. Ekyo nakyo tukivumirira. Tekikkirizibwa oludda oluwaabi kugenda kugezaako kusindiikiriza baklayantsi baffe. Mateeka tegikkirizibwa nga tebayise mu balooya baabwe. Kye bakoze kimenya mateeka, ogezaako okutuukirira abavunaanibwa ne famire zaabwe, ogezaako kunoonyaako kye basobola okuteeka ku fayiro, okijweteeka bakitwale mu high court. Kikyamu era kye batugambye nti kye bamanyi kyokka abasinga okubeera wano nti bo baali beejenti, era n'olwayo tutegedde nti n'abattibwa bonna baali beejenti. So kyekyoka kye batugamba, defense yaabwe eri simple. Ffe bamugamba okukkiriza, muba mwagala tukkirize nti twali ba polling agent, ekyo tujja kikkiriza. So tukivumirira ekyokuba nti ki baagala obbateekamu ebintu ebitakola ki. Kati kooti eno ekirala nga kyetulowooza ku saidi y'amateeka nti oludda oluwaabi n'oluwaabirwa mu mateeka lulina okuba nga lwenkanankana. Ebigambo bya Kanso Muyizzi biba bikujjirayo butereevu, ekinyusi ne byonna bye mbadde njagala okuba nga mbikuwa. Wabula nga mpita ku mukutu ogwa Facebook Joyce Nyonyi Besekezi kwayise ne ku X agambye bw'ati nti this morning we were at Butambala Chief Magistrate's Court regarding the case against NOP Deputy President Buganda Honorable Muhammad Mwanga Chivumbi and other prosecution side failed. Okay, and others. The prosecution side failed to present committal papers as earlier expected, indicating that the case file had been called by the office of the DPP. It is clear they have no evidence to back their allegations against the accused persons, hence the ping pong. Lop Joyce Nyonyi Besekezi bino ebigambo bwe mbigatta wamu n'ebya Kanso Muyizzi byayogedde. Njagala okusiigira ekifaananyi kino wammanga. Kiringa okukwatako ente n'ogisiba amagulu. Bw'omala ogisiba amagulu ng'ag'emabega ne mu maaso n'ogisiba n'omumwa n'omala n'ogiteerawo ebiwata n'ogigamba kati tandika okulya. Era mukama wo bwadda n'omugamba nti ente eno nno yeekoza yaganye okubanga erya era yaganye okubanga enywa, naye nga wabula gw'opushinze omuntu n'omuteeka ku mbeera eyo. Let's go direct mu nsonga zino nti bw'okeera ku makya n'okwata abantu n'obasiba, first and foremost oba olinnyiridde eddembe lyabwe oli baggyeko nga bannayuganda cause balina okuba nga beetaaya. Tu omusango ogubavunaanwa bonna bwe bagamba nti tebagumanyi ate n'ogenda mu b'eŋŋanda zaabwe okulaba ng'obagulirira okuba nga badda ku side y'obwogerezeganye ne bali bakkiriza omusango because you have an individual whom you want to hurt. That is very terrible mu ggwanga nga Uganda. Bino nno bye biruma abantu era y'ensonga lwaki olaba abantu nga baviirayo abakyala nga bano ba Juliana Kanyomozi okubeera nga babateeka ku nninga nti lwaki wagenze eri ate nga weefuula mukwano gwa president waffe. Bw'ogamba nti oli mukwano gwa Bobi Wine nga tosobola kubeera nga oyimirira ku principles ezimu naye zaagoberera oba zaaliko ez'okubanga ayimirira wamu ne bannayuganda, definitely it means singa baba bakuwadde butu oba osobola okubumuwa. Definitely it means toli mukwano gwo oba omumira empindi ku mabega. Toyinza kugamba nti oli asse nnyoko nti abaana mujjanga ne mulya obaawa nnyoko avuddewo mbw abaana mujjanga ne mulya. Ogeya namunyenga nnyonyi eri kulya eri ku kiyungu waggulu ewulira mbwa tetuyogere. Bw'oba olemereddwa okukkiririza mu principles zo, the only way to be neutral it's to distance yourself okuva mu bikolwa oli byagamba nti si bye bituufu. So Mwanga Kivumbi ensonga ze mu kooti bwe bityo bwe bitambudde. Mbadde njala nkwe ku videos eziwerawerako naye simanyi oba naasobola. Kankweko Joyce Nyonyi wano katini nnyo nnyini ddala
ate tuwulirize. Titubitegeera kati ofisi ya DPP erina okutwala ensonga za kooti ng'eziri sirias musindisa omuntu abakiikirire aze kulwammwe naye n'ebigenda mu maaso tabimanyi, ebikwata ku fayiro tabimanyi, fayiro tagirina, najja wano mu kooti munne tasobodde nakuswala kuyimuka n'agamba nti fayiro nze sigirina, naye nga yakedde neyeteekateeka obulungi n'ajja ku kooti. Kubanga kuzanyira mu nsonga za kooti naye era nga bituze tubagamba nti bino si byamateeka bya bufuzi, tudula n'amateeka tebaagala gatambulirako. Katusuubire wakati twagala eno message etuke ku bakama be office of the DPP. Waliyo ne DPP omupya Mr. Anguzo, sikiwa nti yene enkola gy'oyagala abantu bakumanyire ku office yo nti ensonga za kooti ezitwala ng'ez'okusaagirira musindisa omuntu tamanyi kigenda mu maaso kati gwe teebereza. Kale ebyo bigambo bya George Ssenyonyi olunaku olwaleero ku kooti. Ate era kankuwe wano kanso Kenneth, yes, bamuyita Kenneth, tugende wano. Kano kakodyo ka state bulijjo bakuteekako omusango omunene ne beefuula abanoonyereza nti banoonya bujulizi naye ng'obujulizi bwe banoonya tebukola ki? Tebuliiyo. Naye gwe ng'oli mu kkomera osaavinga ki? Kati essaawa egenda kutuuka bagaye nti obujulizi bukoze ki? Bubuze naye ng'ate omaze okusaavinga ekibonerezo. Ako kakodyo akakozesebwa gavumenti eno. Ekyokubiri, gavumenti eswadde nnyo. Tosobola kugamba nti babiri ku bantu abavunaanibwa baze ne bakomplaininga. Tunoonyeza ebbaluwa gye bawandiise ebuze. Tunoonyeza complaint yennyini gye bagamba ekoze eki? Ebuze. Ani yakomplaininze amanya abagogedde ne tubabuuza mu lujjudde lwa kooti nti ono yakomplaininze ne baga nti nedda ebyo tetubikola ki? Tetubitegeera. Kakati gavumenti ate yerowooleza abantu betukola ki? Betuwolereza. Naye bino byonna bigatta mu kintu kimu. Guno musango gwa byabufuzi. Muwanga avunaanibwa kubanga ye vice president w'ekibiina kya National Unity Platform. Omusango goyaza. Omusango gwokubiri oguvunaanibwa Muwanga omutajja kulaba ku charge sheet bamutuukirira okukyuka n'agaana okukola ki? Tewali musango mulala gwonna. Nti babeera abantu banjawulo abagwanibwa okuyitibwa abamwoyo gwa ggwanga. Bw'otunuulira ebigambo bya Paul Kenneth, is it Mugambe? Paul Kenneth? Yes. Kanso ono emisango DPP okera kutyo kumakyo gamba nti twalemereddwa okubanga tuwaayo file oli okujja na kino kyali kibaddewo luddawa era ani kino yali akirabye. Wabula okusinziira ku baloya ba Honorable Mwanga Kivumbi bo bagamba nti gino emisango gya byabufuzi era tetusaanidde kubeera nga tuwuddisibwa sinakindi n'okubanga ate bino nno tubiwa obudde obungi. Lob George Ssenyonyi Besekezi ne Anita Among bano nno bo bakwetwala. Wabula njagala nsooke nkuwa katambi akaleesa akanyamberege mu nsonga zino okawulirize ate tusobole okubanga tweyongerayo butereevu. Sooka okawulirize bulungi. I will spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. And for the sake of MK, just assure MK, we will do whatever it takes. And for your information, members of Parliament, in the 11th Parliament, I can proudly say we didn't have opposition in Parliament. Have you heard that? In the 11th Parliament, opposition got swallowed. In the 12th Parliament, it is going to be walloped. Not swallowing, because when you wallop, it will not even come out.
So this is going to be the easiest parliament. It is going to be the easiest parliament. And I can assure you, nothing is impossible with God. Teri Katonda asobola kuyimirira mu bintu ebifaanana bwe bityo. Mu katambi kana akatambula, speaker ke yagambye mbukoka AI, enewe twogera ku bigambo kale ebya AI kati. AI ebigambo byeyogera ng'egamba nti Parliament eyo 11 twagimira neggwaawo era tetwalina opposition okutwaliza wamu. Wabula njagala okutegeeza MK era nga muwa ekigambo kyange mukakasa nti Parliament eyo 12 tetugenda kubeeramu na opposition, tugenda kubeera nga tugiwuuta buva. Ate eno mwattu tetusesemebwe yadde okufulumako mu bigambo byakozesa. Era n'agamba nti nja kubanga nsobola okusasula omutango gwonna okulaba nga mmalawo opposition. And I'll do whatever it takes. Whatever it takes. Kino kitegeeza nti nja kukola kyonna ekyetaagisa okulaba nga tugijjawo. Kino nno kitegeeza ki? Oba kuteekamu ssente nja kuziteekamu. Bwe kiba nga kikwetaagisiza kujjawo ojja kuvaawo. Bwe kiba nga kikwetaagisiza kukuteera wa kujjawo kijja kubanga kikolebwa. Statement egamba nti nja kukola buli kimu ekyetaagisa whatever it takes, in quotation, whatever it takes. Kye kigambo ekinene ennyo nnyini ddala. Kiringa okubanga mulina enkaayana ne mulirwanaawo ez'ekibanja n'osanga empwanyi yo nga bagiseetudde ne bagyongerayo koowe mu maaso. N'okera ku makya oli najja n'akugamba nti byonna bikole naye ngenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga nkumalawo era nga nkugjawo. Ne wayita olunaku lumu omu n'afa mulirwana gwe wagamba ojja kukola buli kimu ekisoboka. Ddala igwe lwaki tebagamba nti kamwakabi ddala si gwe aba omutemu nnamba emu? Tukizze ku mbeera ya bulijjo. Oyina mulirwanaawo bwe mulina enkaayana z'ekibanja. Wabula omutegeezezza nti ojja kukola buli kimu ekisoboka okulaba nga omusigu gukulula era ng'omugjawo. Ne wayita ennaku mbale mulirwanaawo nassaawo omukka ogusemba. Ye abaffe bwe wabaawo omu babiri oba basatu abaakuwulira, gwe ku kyalo tekubaako kikyo kisigala. Ebitooke bitemebwa, naawe wennyini bwe bakusanga oba mufuuwa jjo n'ennyumba n'ekumwako omuliro olw'omutemu omulogo omuseze yasenga ku kyalo atasaana kwesenza, atasaana kuliraanika muntu yenna. Kati mu bigambo omukyalo ono bye yakozesa, Drop Johnson Nyenbesekezi teyabitwala lightly oba teyabitwala nga ebigambo ebiwewu oba ebiwewufu, era obutali buwewufu bwabyo yatuukira mu Parliament bebino ebyaliwo nkutwala katambi kenkuleetedde olwaleero. You see, yesterday you were at a birthday party. I saw news outlets report that. You made an interesting remark. You said that in the 11th Parliament there is no opposition because you have swallowed it. And for the 12th Parliament, you said you're going to wallow it. That was already corrected before you came. Honourable Speaker, allow me to raise my complaint because I came here. I don't know what was said at that point. And for me, I found that problematic. Because you see, we are here statutorily. That's why we have an entire shadow cabinet. And you see, Honourable Speaker, the problem with remarks such as these ones, now we are debating the budget. Cabinet ministers have been given room to speak, a couple of colleagues on the other side. My colleagues on this side, they have been struggling, and you're not giving them chance to speak, colleagues on the opposition. The public out there might misconstrue to say, maybe that's what the speaker meant. This opposition, I'll swallow it. How? Not giving them room to air out their views. So I think we need to be careful how we say things. But also, look, we are here together. Now we are discussing the budget. This budget concerns all of us. It's not enough when the leader of the opposition speaks. These people also represent constituencies. And the way we are according time to all cabinet ministers, to colleagues in the NRM, to air out their views on the budget, I think the same should happen for opposition MPs. At the end of the day, the majority will have their way, but it's important for the minority to have their say. I thought
I should give you that feedback, our leader, who is meant to be a neutral arbiter. Ssenyonyi mu kusomoza Anita Among yamugambye nti mbadde nina okwogera bineeno nga ggwe omuntu alina okubeera mu masekkati gaffe omutabaganya ataliiko luuyi oyo nno ye speaker mu parliament awo omwaganya ab'oludda oluvuganya gavumenti n'ab'oludda olwa gavumenti okubanga banja ensonga zonna kuba nsonga zikwata ku bannansi wabula kyannaku eri ggwe omutabaganye atalina kubaako luuyi kwogwa okuvaayo n'okozesa ebigambo ebifaanana bwe bityo nti ng'opposition bwe mwagimira edda bwe bwagimalawo era n'agamba kino kyeka nti abantu abali ebbali eyo badde ni n'abalala bangi emitwalo n'emitwalo egiri ku Beyond the Newsroom nti munnoono kyategeeza okuba nti byamira opposition kubanga tabawa mwaganya kutuusa nsonga z'abantu ze mubaba batumye ekyo kye kituufu kyabategeeza n'ebirala ebiringa bwe bityo Julius Mbesekezi mu kwogera kwe alagawo obwennyamivu obw'ekika ekyawaggulu n'okubanga alabisa Anita Among wuliriza mu katambi kano kaddakiika 3 tikawa obudde tubiwulirize kuba bintu bikulu nnyo buli sekinoomu bye weetaaga okumanya oli ku Beyond the Newsroom nze Deni akuweereza ensonga zisemasonga nagamba abalala babikola naye ate ffe tubireeta ne tubitematema naawe n'osobola bitegeera n'omulala ali eri n'abitegeera olaba nze ategeera ekitini asembayo tegeera empola mkitegeera kati ate olwo gwe ategeera amangu kati awufe wetujjira ne tutematema ne tubikuwa n'osobola okubanga obijjamu omulamwa wuliriza akatambi kano ku kino yaswadde bwe twabyogedde ku tugamba waganye kyogenda kutumira neebuzaabuza nti nedda ebyo si bigambo byange bya AI waliwo abatudde ku kompyuta ne babijingirira kubanga akimanyi kikyamu ate lwakubanga tukyogeddeko. Abaka bava ku ludda oluvuganya gavumenti mu parliament bagambye nti byayogedde speaker byabalese obweraliikirivu ko n'eri abayayanira enfuga ya demokrasiya kubanga kimanyiddwa nti speaker wa parliament talina kuba na kyekubiira ng'alamula ababaka banne. Nga kkooti tapita ssemateeka mu musango wa Honorable Zaake yagamba ti speaker abeera mu kifo kiringa kya mulamuzi. Omulamuzi abamwenkanya awuliriza enjuyi zombi talaga kyekubiira. Newankubadde oli wa kibiina kya NRM wano oli free olina okulaba nti akapiira kazanyibwa bulungi. Tewali akuba munne endobo. Wabeerawo endobo ng'ofuuwa firimbi naye kakati gwe weetabye mu kusamba tosambira ttiimu eri. N'endobo oluusi ate gwe kennyini goozi tukuba. Gwe alina okubeera free. Tuli mu nsi ya demokrasiya. Gavumenti ey'amaanyi eteekeddwa okulabibwa engeri gyekwatamu amaloboozi agatakkiriziganya nayo. So ffe tukkiriza nga omulimu gwaffe omukulu gwa kusigala nga obukadde n'obukadde obw'abantu obwatuwa obululu tusigala nga tuyimiridde nabwo ku mazima n'obwenkanya. Newankubadde ekibiina ki NRM kye kikiza ababaka abangi mu paalamenti y'eggwanga era nga bano basukka mu 305 abavuganya gavumenti bagamba nti bamaze dda okwesiba engatto ne banyweza obuguwa betegefu nnyo okwanganga ayagala okubawewula. Newankubadde bagezezzaako okutunyigiriza amaloboozi gaffe amatono gasigadde gavaayo kubanga ekyo kikulu. Jesi ennamba tetugirina naye nga amaloboozi gavaayo nti ate buli kye tukola kirina okubanga kya mutindo nnyo. Kye ngamba bannange nti bali balina quantity ennamba ffe tubeere ne quality omutindo. Omuganda agamba nti tobala butannayalula. Kaakati ekisinga obukulu kwe kutunulira bano ababaka abapya nga tonnamanya nkola yaabwe nga tonnamanya birowoozo bibavaamu toyinza kubeesunga kubagamba nti ate bano mbamaze. Naye kye twagala mu sipiika yenna anaalondebwa oba wa kibiina kyo bakibiina ki mu paalamenti ya 12 kye tusaba si kinene nnyo oyo agoberera amateeka kye gagamba kubanga entebe gy'oba otuddemu teba ya kibiina kyokka naye olina obuvunaanyizibwa obukoza demokrasiya era obuvunaanyizibwa buno bw'obukozesebwa obubi busobola n'okusuula eggwanga mu ntata. Abatunuulira ebyobufuzi by'eggwanga bagamba nti ebyayogeddwa sipiika wa paalamenti bigambo bya busagwa nnyo eri enfuga naddala etambulira ku mateeka nga kwagasi n'enzirukanya ya paalamenti. Kubanga paalamenti erina sides bbiri, side ya gavumenti ne opposition. Kati bw'ovaayo n'oyogera ebintu ebyo mu paalamenti mukyala omukulu sipiika kitegeeza nti oba omulimu togusaanidde gw'olimu ekifo ky'olimu tokisaanidde.
newankubadde ebigambo bya sipiika biyinza okutwalibwa ng'ebyabadde by'okwegaggasa okulabula oba okwejaaka abaka bali ku luvuganya gavumenti bagamba nti bagenda kubitwala nga byakusaaga bamaze dde okunywera okwanganga paalamenti gye bategedde nti agikulira yeesomye okubalemesa okwetaaya. Eyo ye Uganda mwe tuli mwe tuwangaalira era ababaka be mwe bali okubanga mwattu bakola kyonna okulaba nga baweereza abalonzi baabwe. Bw'olaba ng'omubaka wo nga taperforminze to the highest level nga opposition manya either yagaana okyuka abamu baagaana okyuka okwegatta ku bali era okunyigizibwa n'okusomoozebwa kwe basinkana kunene nnyo nyini ddala. Kyova olaba ab'obutima obunafu weekanga balidde era weekanga bagenze ne bakolagana ne dictator oba ne gavumenti eri mu buyinza. Ebigambo ebyo byonna bw'obiwuliriza birina kye byongera mu mutima gwo aba oliawo okugunyweza oba okugukaabya n'owulira amaziga nga gafubutuka munda mu mutima nga gwakulukuta ng'ate ekidiba ky'omusaayi. Weewaawo njagala kuwa ka video kano katini nnyo ka Lop Jerusonye Mbesekezi osooka okawulirizeemuko nako nga tumaliriza. Wuliriza wano. Nga mulimu n'aba NRM abagamba nti kakati ffe aba NRM twawagira Museveni mu kalulu akawedde naye naffe bali kumenya bintu byaffe. Nenzijukira ebigambo pulezidenti waffe bye yagamba nti mujja kiwulira. Kuba bonna yetwogera ebintu bino abamu ne baga nti abo ba NUP bali mu byabufuzi. Katumanyi nti efuga bbi naawe ejja kukonkona ewuwo. Obutabi omubulaba ng'aba NRM bagamba nti ffe twakola buli kimu ate gavumenti yaffe yennyini yetugobaganya. Efuga bbi tewali gwe litaliza. So bwe twogera ku nsonga zino abamu babitwala ng'ebyokusaaga. Kansubira kyeyabani bikuudi si omu ku abo ababitwala ng'ebyokusaaga nga twogera ku bintu bino. Kubanga kikulu ffenna ne tugatta amaanyi n'obusobozi okulwanyisa ebikyamu. Ze nebaza bannaddiini bano babyogera abamu batya ne batamanyi nti nabo kijja kutuuka gye bali. Kakati kyali zikibangawo mwawulira munnaddiini omu Reverend Father Deus Dedit Sekabina erinnya ndowooza ow'e Masaka ne bamuwamba. Kyali tekibangawo nga bawamba ffe bannabyabufuzi ndowooza abantu nga bagamba oba NUP bayoole batwale ne batamanya nti kiyinza okutuuka we kitalina kkoma. Nze nali mu byamawulire okumala emyaka 14 nga bannamawulire tukola emirimu gyaffe nga bwe tukavalinga babeesigye baani nga babakuba naye ffe nga tukola ogwaffe. Ensangi zino n'abamawulire batandise okubawuttula. Ekyo kikulaga kinti ebikyamu ffenna tulina okubirwanyisa. Tebiregera NUP ayo byaba Kyagulanyi Basennyonyi Balubongoya naawe kiyinza okutuuka ku luggi lwo. So tukole ekisoboka okulaba nti embeera zitibeera, eggwanga lyaffe litibeera. Kuba Uganda empya gye twogerako ffenna tujja gyenyumirizaamu ffenna. Ate ffe ekyenjawulo ekituliko. Certain scholar, a scholar once said that bad governance affects all of us. Omuyivu omu yakola statement egamba nti obukulembeze obubi butukosa ffenna lumu. Either oba obuwagira oba tobuwagira. Either oli mugagga oba oli muwavu. Kubanga policies ezijja ziba tezigenda kufuga bali abatawagira abaavu oba abagagga. Wabula bwe zijja ffenna zitwafectinga kyenkanyi. N'olw'ensonga obuba oyimuse eddoboozi lyo eri ebyo ebitagenda bulungi, manya nti toliyimusa ku lwa Kyagulanyi, ku lwa FDC, ku lwa DP, ku lwa NUP, ku lwa FDC n'ebibiina ebirala, oba ku lwa Kyagulanyi, ku lwa Besigye, si ku lwa Mao. You're raising the voice on your behalf because Uganda ogirinako omutemwa. It's simply because you have a portion in this nation. You're a Ugandan, you belong to Uganda, and you die as a Ugandan. So whenever you speak, stand still, be brave enough and precise, air out whatever you want to say.
instead of keeping quiet. For God and my country, BTN Media. It's the channel beyond at the newsroom. Let's meet with a lot of information in our upcoming story. Bye-bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.